Yafesi ya Auditor General efulumizza alipoota yayo ey'okubalira ebitabo by'ebitongole bya gavumenti ebitali bimu ng'okusinziira ku alipoota eno eraga nti ebitongole 1496 bye byabalirwa mu mwaka 2019 ku byo kuliko ministry n'ebitongole ebirala 18 obukiiko obw'enjawulo 114 enteekateeka ez'enjawulo eza gavumenti oba ziyite projects 97 n'ebintu ebirala. Alipoota eraze ng'embalira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2018 bwe yali ey'obutabalika 35 omuli n'ensimbi ez'enjawulo ezaasabwa mu gavumenti. Alipoota eno eraze nga bwe waliwo ensimbi obuwumbi 336 ezaddizibwayo nga tezikozeseddwa ate nga zaali zibaliddwa mu mbaliriro eyo. The total release of 31.19 trillion Uganda shillings 30.64 trillion was spent, leaving unspent balance of shillings 548 billion, an absorption rate of 98.2%. 2. Unapproved supplementary expenditure. During the year under review, the Minister approved a supplementary budget of shillings 772 trillion. But upon tabling the expenditure to Parliament, only Uganda shillings 615.75 billion. Mu alipoota y'emu eraze nti gavumenti ekyafiirwa ebintu ebiwerako mu ngeri ey'okubiwamba olw'okulemererwa okusasula ng'ensonga ziggwera mu mbuga z'amateeka era nga muno obuwumbi obusoba mu 66 ze zaafiirizibwa nga omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Kadaga alezinga ensonga eno bwe waliwo abagifunamu ate ng'ebigambo bye tubabissaako nnyo mulaka. The garnish orders, but I think that even the garnishes are pre-arranged. They are pre-arranged so that money can be got quickly. I know situations where people have organized cases, failed to defend them. Then execution comes and they tell you that there's a new card there, you cut that one, there's something new here, and then they go and share the proceeds. This has been happening. So this is an area of hemorrhage for the government. I've been proposing for some time that government property actually should not be subject to execution. Ate ku nsonga z'ensimbi ezikuŋŋaanyizibwa okuva mafuta eraze nga bwe weetaagibwa etteeka erisobola okuluŋŋamya ku biki ebiteekeddwa okukozesebwa ensimbi zino eziri mu kittavvu kya gavumenti nga tezirina kye zikola. This year 2.9 billion remained on various district recovery accounts. In addition, up to 5.6 billion of the recovered funds could not be tagged to any district youth group. There has been limited progress in revolving fund as districts have been delaying the process and submission of the youth group applications to the ministry. Out of 26.5 billion of the recovered funds, only Uganda shillings 9.4 billion was. Ensonga z'ebyokulonda nazo alipoota tezireseeyo mabega ng'eraze nga bwe weetaagisibwa obuwumbi obukunukiza mu 8 okusobola okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Alipoota eno esomeddwa Ssaababalizi wa Uganda John Muwanga. Then the general elections I think are in serious trouble because according to the election timetable of both the parties and the Independent Electoral Commission, primary should be in May. So if there are no constituencies by now, how will the primaries behave? Because by August, you should have been either nominated for some place or not. So this is a very, very serious issue. We touched a bit of this in December. We had a Central Executive Committee meeting. We touched on it, but I don't know whether it has been. Omukubiriza w'ekikolwa ng'olukulu omukyala Rebecca Kadaga asiimye omulimu ogukoleddwa era n'alaga nga bw'agenda okukola ekisoboka okulaba nga alipoota eno etunulwamu n'eriisa ejjoki. Ekisigalidde ya alipoota eno okugiweereza eri obukiiko obw'enjawulo obwa Paalamenti okubeera nga bugikubamu ttooki awamu n'abagivunaanyizibwako okubeera nga bawaayo okwewozaako okwabwe. Yisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.